yambe nnyo because nze mbadde n'ekibanja kino for some time, kuliko ebizimbe bingi naye ne boogera mu banka nga oli ku kibanja bubanja ekyendagaano eno bita ku kiswa ku mukokoowe ne ku kibeere, you know the best you can get million 5 million kate nga oyinza okusanga olusoteseeko investment ennene. Kati ekimu ku kyapa kyetufuna wano kituyambe ennyo ofuna obwannannyini, ofuna obwesigwa mu institution zonna ezigaba ssente eziwola ssente. Ate ekizibu nnyo abantu abasinga era abagagga be mulaba abasinga bakozesa nnyo okwewola. Kati abantu abasinga kubanga oyinza okuba olina osobola okukwako emirimu gy'okola naye ngaokufuna ssente ezo ez'omuzimbe miliyoni 10 miliyoni 5 oluusi nga nzibu. Ate ng'okozesezza ekyapa institution teweetaaga na kutunda naye weetaaga okuwaayo kino nga security, ate kusobozesa okukola emirimu emirala nosobola okugenda ng'olwanyisa obwavu mu ngeri bweti. So nze nkubiriza abantu okusooka okumanya nti weetaaga obwannannyini, ate obwannannyini obwo bufuna obeere nti obukozeseza oleme kubeera nga bali abasajja abasatu aboogerwako abalina talanta, omu ne bamuwa 5 omulala ne bamuwa 2 nga ne bamuweemu owe5 n'azikubisa mu lwodira ekibanja kyo nekifuula nokifunako ekyapa oba nokifunako liizi, talanta yo oba ogikubisizzaamu, kale osobola okusigala ne talanta yo eri emu onobeera nga tokubisizzaamu, naye ekiseera kituuka ate bali abalina ennyingi ne bagikugjako emu kubanga oba tosobodde kufuna kapasite esobola gikulaakulanya. Ebiseera ebimu tolina ssente, tolina capital, so kyovola nti ekiseera kituuka abayinawo ne bajja n'eyemu gy'olina ne bagikuggyako kubanga ezaabwe 5 basobola ozikubisaamu. So kyenkubiriza abantu baffe okumanya nti this is the best way engeri osobola okukubisaamu mu talanta yo. It's an asset. Olina okutunulira ekibanja nga economic value, nga kirimu value eya ssente, si mu kutunda naye mu value omuntu okukitunuulira okusinziira ku byokolerako, ate bwekifunirako ekyapa then ate kiba kigenze wala. So ekyo kikulu nnyo 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 okuba nti tukubiriza abantu baffe bonna aba Buganda okufuna bano bannannyini. Ensonga ekyusa amaaso naawe okyusa engo bakulyanga ku bibanja nga tetumanyi, naye kati kuba abeerangawo ne bagamba muyita ku mukooko we tuli muyita eri, naye kati muyita ku mutuba, naye kati ebintu bingi bikyuse, abantu beeyongedde bangi, Buganda ezzimu abantu bangi abatali nzaalirwa nabawano ate nga bonna abantu bassa basajja Kabaka. So ndowooza nti enkola eyakyapa mu ngalo nnungi nnyo, gyensaba Uganda bagijjumbire abo balina obusobozi. Ndowooza mwe nali na processing